ne programu ya Mwenganzi omusama yiga bino. Gumuuliriza ali ku mpewo olwaleero ye mulenzi wammwe ow'emisayi emitabule Akramo. Olwaleero omulamwa gwe nnina gwe baba gwe ngenda obbagamba gukwatagana ku muntu we yeeyisaamu nga azze e South Africa. Abantu balina ebintu bye bakolaakola kaŋŋambe oba ebiyisayisa ebikyamu bye bagenda nga bakola. Twaliza wamu ebiyisayisa bino bintuntu kwegamba kambireete nti omuntu ekintu ky'ayinza okukola ng'ayagala afune ensimbi mu ngeri ey'okuluusanyaamu munne gw'aba akoze naye. Mu butuufu ngenda ne ntunuulira ekintu kino nga kintu kikyamu nnyo. Abantu abasinga bonna agenda n'akola n'omulimu, katugambe baakedde ku makya ne bakola bizinensi. Bizinensi eyo emala okukula munne ne yeefuulira munne. Mu butuufu bwe mba ntunuulidde ensonga eyo, kintu kikyamu nnyo kubanga muba mukoze kinene nnyo okubanga bizinensi etuuka weetuuse, naye ate n'olaba oli ye nga asazeewo akutta oveewo yasigale yekka mu kintu, oba si kyekyo akunyage yasigale nga yafunye nga gw'oviiriddemu awo. I think it's very good omuntu appreciating effort ya munno gy'aba akoze mu kintu, kuba singa yandibadde tabadde mu kintu ekyo, ekintu ekyo kyandibadde kituuka ku level gye kyandikoze ki ekituukamu oba gye kyandituuseemu. So bannange mwenna abasama abali South Africa, Sweden, wherever you are, kana akaboozi nsaba buli muntu kamukwateko era obeere nga osobola okutegeera kiki kategeeza. Olwaleero bintu bingi nnyo ebigenda nga bikolebwa. Ffe tuli best one e South Africa, naye ogenda n'otunira abantu abamu nga mu butuufu ye ayagala gwe okole, w'okola gw'omale oveewo kwegamba osigale awo nga okolerera bwiriire. Mu butuufu bantu bangi nnyo bazze nga bakozesa bannaabwe ebintu ebikyamu ebyenkanidde awo